Yes, Team Oman, Team Saudi Arabia, Team Dubai, Team United Arab Emirates, Team Canada, Team Kuwait, Team USA, mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV, Team Jordan, mbalaba kwe muli nnyo mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV, mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Subscribinga, likinga, commentinga, osharinga oba osobola okusharinga. Gwatuvuma nawe okola omulimu gw'amaanyi okubanga otwongezaamu amaanyi tusobole okubanga tukola bulungi wano Projan Media TV era nga ebivumo bitu tubitwala bubi wabula tubitwala nga advice olw'okubanga tutereeza mu mpeereza yaffe. Olunaku olwaleero olunaku lwa Valentine, nnaku z'omwezi 14 February 2020 ng'abasinga be batera okyogera. Ng'era ebamu ebyewuunyo oluba lunaku abantu abasinga be baagaliza abaagala baabwe Valentine ennungi oba oluba lunaku lwakwejjukanya kwa history alaga nti waliwo abaagala n'abaafa ku luno olunaku. So lunaku lwakwejjukanya kuzza mukwano bujja. Ng'era nammwe abaziza omukwano gwammwe gwe ne girlfriend oba ne bbaawo oba ne mukyalawo mwabaziza omukwano gwammwe bujja, mukola omulimu gw'amaanyi nnyo kubeera we have to spread love. Abasinga bagaye guno omwaka 2020 is for spreading love, no hate. So aba spreading love mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Ng'era olunaku lwaleero ndoze emboozi egenda obaawo n'okulero luna ya mukwano. Kinajjukirwa nti nakugambyeko nti Rema alina show olunaku olwaleero ng'eri awo ku Hotel Africana bagifulumiza okuva mu Nile Hall kubanga waabadde batono noza muba mukitegera kyenjogerako nti crowd egenda kujja. Eno show si ya busente butono. Show ya mitwalo 10 okuyingira gwe omuntu wa bulijjo wa mitwalo 10 naye bagijeyo mu Nile Hall nga wajjudde ticket zaade ziwedde za Nile Hall ne bagiza wabweru ku parking ya Hotel Africana. Parking awo na mugimanyi parking nene bulungi nnyo. So bazimbye dome wabweru ng'era saawa zino show gyegenda saawa zino era nga banansoidde okuyingira wabula ekiriwo omusajja ono Edrisa Musuuza musajja wa mutima mulungi nnyo. Ngera bwe tuze tubagambe mabega kaawo ye musajja atalina tabu yadde bayawukana ne Rema n'amakula ne yasobodde okuvaayo ku Facebook ye n'awandiika message eno kunyaga nsooke ngikusomere mu lulimi olufuutifuuti oba mu Japan oba mu China ndyoke male ngivundule mu Luganda. Don't forget to go and support the Sebunyazi this evening at Hotel Africana. Temwerabira okubanga mugenda ne musupportinga the Sebunyazi nga bategeezako Dr. Hamza Sebunya ne Rema n'amakula mukyala wa Dr. Hamza Sebunya ku Hotel Africana. Iyo message ya Eddie Kenzo n'ayongerako n'agamba bw'owagira Rema n'amakula oba ogulidde Amaru Musuuza amata, go and support them please, one love. Eddie Kenzo yasobola okubanga agenda amaaso n'ayogera fiimu ya guno omwaka eya buli omu Uganda gy'alina okukozesa we have to spread love, yagaye one love. Musobole okubanga mugenda ne muwagira abantu bano kuba bw'owagira Rema n'amakula oba owagidde mwana wa Kenzo gwe Team Kenzo yina gwali eyo ali eyo ngo Rema mwina kaka kuku ku lunaku olwaleero musabire Salemu show yesobole okubanga ekwata yadde yakuteyo dda. So show yesobole okubanga ereeta ssente kubanga bw'ereeta ssente ebeera ssente ziba zigenda labira mwana wammwe mwaba tiimu Eddie Kenzo Musuuza Timu Eddie Kenzo zino ssente zigenda ova mu eno show zigenda kubanga zirabirirako n'omwana wammwe Amaru Musuuza bujjo gwe muyayanya bbawe. So Eddie Kenzo yasobola okubanga papa abasingayo omuntu yasobola okubanga n'avaayo n'ayagaliza bano n'agamba abantu nakubiriza abantu mugende musobola okubanga muwagira the Sebunyazi kuba ssente zigenda ovaamu zigenda kuba zisobola okugula Amaru Musuuza amata. So go and support these people. Team Eddie Kenzo nawe naje muli team Rema n'amakula temukitwala bubi yakyogedde mutima bulungi tasunga takola ki wabula mutima mulungi bwe yavuddeyo n'akikola ki n'akyogera. Nyongero bagamba subscribinga nenga sinagamu subscribinga. 2020 we are spreading love, no hate. Teri kukyawagana teri funa bukuku mutima teri kumera busisi bwa mputa mutima. We are spreading love 2020. Eddie Kenzo akitulaze n'abalala bangi abakitulaze Man from Obokolo ne Alex Muhanji bakitulaga we have to spread love yadde balinamu enjawukana zaabwe. When it comes to business guys, business eba business. So subscribinga, commentinga naye tuwendowoozayo ku Eddie Kenzo kye yatukoze. Singa yabadde gwe nga wakyamagana ne mukyala wandimuwagidde business ye esobola okubanga egenda mu maaso wandiyagidde yali mukyala wo gumwa ex wo kale kanjiteeka abasinga basire queen nga wane basire king batero kitwala wandiwagidde ex wo business ye esobola okubanga eyitamu. Singa gwe Eddie Kenzo Musuuza wandiwagidde Rema n'amakula show yetambule bulungi genda mu comment box osobola okubanga otuwendowoozayo Eddie Kenzo kyasobola okubanga akola. Gwatana subscribinga okola nsobi y'amaanyi nnyo. Subscribinga bw'omala subscribinga gwatana hittinga notification button naawe nkuyinako yadde bagamba
gamba this year is for spreading love gwate nkulinako akakuku soko hitting notification bell ogenda kuba ofuna notifications buterevu nnyo osobola okubanga stories ozifunanga nga bwenzi kutereredeyo nga nakaziteekayo bwenji ogenda kuba ozifuna buterevu gwe atana subscribing liking commenting sharing kakinina nakandi Farida Oman Rina Makerere Chikoni mwena abagala Projan Media TV namwe abatwagaliza ebirungi namwe abatatwagaliza bibi namwe tubagala nnyo kuba you keep us going you keep us on the right track mwebale nnyo mwebalire ddala.